Saizi yabadde nnungi naye twagala ne gavumenti eyongera amaanyi n'okukirowoozaako okudduukirira local governments kubanga bw'ofuna kasasiro ono n'obagamba abantu nti mukuŋŋaanye kasasiro lukole bulungi bwansi naye nga mu Mukono municipality tulina emmotoka emu eya kasasiro esobola okulongoosa mu division y'Eggoma n'erongoosa ne Mukono Central. Kasasiro twamukuŋŋaanyiza ne tumuleta ku makubo wonna naye atandise okunyiira bannayuganda buli bw'oyita wonna kasasiro ali ku kkubo naye atandise okuwunya olw'okuba nti emmotoka za KCC tezinaba kumugyawo. N'ebimotoka bibeerewo wetuna tuyonjayonja tufune otusuula ki tusuula kasasiro ekyendayo ekyo. Ebimotoka mulina binene bitwala akasawo kamu aka kasasiro. Bajja basolooza ssente buli mwezi tebamiisinga mwezi ayinza okumala emyezi 3 oba 4 nga tanonye kasasiro. Yayise ekiragiro essaawa zaali ntono nnyo ziti ne tugiraga nti twagala ensi yaffe naye kasasiro awo alina okubeera oba tulina mutwala gindi eri bayita batakatikkolo. Ensonga lwaki twamuteredda mu kkubo ng'alabika bulungi nga bwe wayita watamulabako wobe tusasula omusolo. Yeyina okuleeta ebimotoka kasasiro yasobola okubeera ng'atwalibwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.